Tekyali kulanga kulala anti enteekateeka zonna ziwedde. Lunaku lwanca ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwando yalangiridde Bannayuganda basuze wabweru nga balindiridde ku lunaku lw'enkya okwekalakaasa fuuweeke. Bangi basuze ddala mu Kampala okulaba ng'enkya ekibuga bakikeera bannawankya kigenda okutunula bwekityo okukya nga bamanga buli kimu kyatandise dda ng'okugoba General Museveni kwe kwolekedde kwokka. Bannayuganda okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ensonga bagitegedde eya President Kyagulanyi yagambye nti twekalakaase. Bano nabo baliyiga buli munnayuganda buli omu gy'ali agamba kati eno y'essaawa twekalakaase. Era olunaku olw'enkya ekinaabeerawo ononnyumiza ffe tujja watuyikuwa otambule n'okumanya. Kati nno nyasobola tulaba akatambi kano tukawulirize bulungi tukekennenye bulungi omanye nti eno Kampala ekintu omuliro gwakutte dda gwakoledde era nga tulina okulaba nga tugenda mu maaso okutereeza eggwanga lyaffe. Kalugono yagambye that is your opinion. Ekyokubiri bannayuganda ng'abantu si basiru nabo balaba kitegeera lire eggwanga bwe lyatuuka tekyetaaga na kunnyonnyola nnyo bantu. People understand, people listen, people follow kitegeera wabula buli omu aleete discussion ye tudiscussingeko kubanga ebyo byonna bina tubyogera naye ffenna tuli frustrated. Waliwo akooya akalulu, waliwo agamba tugende mu kalulu ye choice yokka. It doesn't need to turn out to ate mwete meyo na agende kusaidia na atona aweleze mune ebisongovu. We don't have such time. Mu concentrating tukole ekintu kino ekyannamu. Tukole ekintu kya G-Summit kino. Tuconcentrating tuddeyo ku mulamwa gw'okubanja abaana baffe. Abaana abali mu makomera mbalaba. Essuubi yaabwe lyonna n'aba abaabula liri mu mmwe. Kitegeera. We are not here to fight people's battle. Kitegeera. Mulekeraawo okuzimba bukatonda ku mitimbagano kuno okutubuzaabuza mwana. Nze nakoowa entalo naye nga nali nze nalwana entalo. Era wabaawo omuntu asobola okulwana olutalo wano n'okulukyankalanya nali omu ku bo. Naye tebingasa. We have important issues. Obusajja twabadde tubutadde ku kigaali ne butuuka n'okutulimitinga nga tetusobola na kuteekayo message. That is a plus for us. Tukomyewo ensonga y'okubanja abantu baffe kibalama tubadde tumutadde mu mawulire nga tebalina ngeri gye bamujja mu mawulire. Abantu baffe abaabula tubadde tubatadde mu mawulire nga tebalina ngeri gye babajja mu mawulire. Tubadde tutadde akazito ku bakulembeze baffe nga tebalina kudda mu parliament kubanga guno omwaka gwennyini embeera webadde erina okusajjuka wetubadde tulina okuteekawo ekibuli. Tuconcentrating awo. Tetuli wano ku flexing muscles. Ate ffenna tulina kye tukola. Kitegeera. Just bantu batonotono bwe bati basi. Omanyi ekizibu kye tulina baganda baffe abamu balina ego. Oyo gundi ayogera atya anjogerako ngani nange ejja kulagira abangi tebina ebyo tutwala. It only drives us bituza mabega. Mujje wano ogambe nti nze sikiriza mu kalulu lwa nsonga eno n'eno ate no kamba buli. Olaba okwogera kuno kutuyamba. Oli omuntu yenna ina adespising okwogera kwe tuwogera kuno ne social media guno omuliro gwe tukuma nkwewuunya olwaleero olw'okumala okweexposinga mukulu Museveni n'akakiiko ke akabyabakama baawulidde ensonyi ne badropinga abafere baabwe abalala babiri. Not because baba droppinze mbabadde tebamanyi naye bwe baalabye nga baswadde nga tukikubye nga tugamba nti electoral commission ejjudde bakada. Of course tumanyi nti ne baataddewo bakada naye olw'okuba tubadde tuwogedde ne tutateekinga bintu for granted kubanga siga twakirese bulesi bonna abadde bagenda kuyitamu. But because twakitaddeko pressure ne tukyogerako ne tukyexposinga nabo yadde bayina ensonyi. Yadde tebalina nsonyi naye bagenza okulaba nga nabo wennyini ekyo ekintu kibalya. Kati olwaleero omanyi bagamba ebiseera ebisinga bagamba nti newankubadde ekintu kyavunda naye olina okubaako kyoyigamu ekitonotono kumanyi bw'oba okyongeddeko. Singa twasirise busirisi bakaada baabwe ekyo tekikulowoozesa nti electoral commission yakoze eki yateredde. Wabula okwogera kuno ne ideas zetusharinga n'amaanyi ge tuteekawo tuyinza n'okeera ku makya bannansi ne tugamba tugenda kwekalakaasa twagala byabakama ave mu office. That is also a spark. Nabagamba mulekeraawo okutunuulira spark emu bino byempulira tugende mu kalulu tujja kuwulira obusungu tubunyigi. Yes, it is also an alternative. But why don't we? Tuyina ebintu bingi nnyo betusobola okusinziirako. Bingi tuyinza na nekyabyabaka mu okuddizibwa mu office. It can spark off government negenda. As simple. Mukeera bukezi ku makya mugandi kakati electoral commission tujugobi. Ne mugamba ne bannansi ne beekolera amateeka agaabwe.
It's all about mobilizing. Tuyina ebintu bingi nnyo ebisobola okusinziira ku bano abasajja ne bavaawo. Tuyinza n'okutandikira ku electoral commission ne tugamba ati ffe nga bannayuganda tulangiridde nti bino na bino bye twagala ne tuwa conditions zaffe ne tutandika okwekunga nga n'abakulembeze tebalina kye batugambye. We need to be creative. Tuyinza n'okutandika campaign no electoral reforms, no election. Ne tugitwala nga teriimu na munnabyabufuzi n'oku nga teriimu muntu netuukanga ne ku ground kweri abantu ne bakola ebipande, abantu ne beeyiwa ku nguudo, abantu ne bati nze nkukakasa buli kintu tukifuule revolution. That is the only way we go na dictator. Ne buli lw'omutunuza abantu abamu katika mbabuulire. Olaba discussions zino zetugendamu zetuogera. One, zituyambako okufuna weaknesses zaffe ne tumanya tuzirongooseza tutya. Two, zitukeepinga busy. Nze nabagamba buli ensobi ekolebwa mu revolution yeno ogirabanga ensobi naye etuwa point okulowooza n'okulaba we tukoze obubi ne we tulina okulongoosa. Oshegera. So everything tukitryingeko naye tu making sure nti munansi tetumuteeka kwebyo salyo kalyoka nti kakati abantu balira kisinge balinde 226. We have a lot of things, we have a lot of issues esobola okukozesa. Timuyinza n'okutandika nga mulinganga ababanja abantu bamwe ne mukijjawo mga kakati electoral commission tujagala yona nga bagiye ne tuteekawo pressure bagiyuwa. Ne tugamba kati demands zaffe nga abantu zeziriwa tetwagala musirikale yenna wa security yenna kwenyigira mu kalulu kaffe twagala kino na kino kisoboka bannansi bakikola. Gwe tawulira wanene ensi yagamba president yali yagala okweyongeza ekisanja eggwanga ne litabuka teyabiganda tebyamulemerera. Buli kimu kigenda kukolebwa nga tutaddewo embeera. Ne bwe tunaayita eno ne tuyita eno, it's all about kugumuka. Eno government yeetaaga kugumusa kuteeka ku bunkenke ate Katonda atuwadde omukisa nti bana abagenyi abasinga baliwa mujjeeyo buli sikiiru yonna. Njagala okwebaza ba Twitter warriors, Facebook warriors, simanyi baani mukoze nno omulimu, mukoze omulimu ebyaddala. Naye mbadde njagala basaba bino ebiboozi simanyi omusomesa yakutte omwana temubiwa relevance nnyo. That is not our problem as the moment. Kubanga n'omwana oli gwe bagamba gwe bakutte mukazi mukulu ategeera ayogera buli kimu ategeera. Singa bakutte mwana nti myaka 14 myaka 10 oyo mukazi mukulu naye tudde ku gurawundi tuzimbe gurawundi mu capacity yaffe tukole kye bayita awakening of the society. Gurawundi eno yeetaaga omulimu munene nnyo. First of all yeetaaga obudde, yeetaaga finances, yeetaaga direct information egenda okutambula nga tufunye ekintu kye tugenda okutambulirako. Kyobola nayagadde nnyo United Forces of Change mbasaba nga bwe balangiridde n'abakulembeze ku luno tukyuseemu. Let us mean what we say. Tutambule. Bwe kuba kuyingira street. Already muyina abantu, tuyina abantu mwebali. Kitegeera. Agamba ate muganda wange kangave. Tuyina ebintu bingi na yeze mbabuulira ground ebintu yeetaaga. Trust me mu abali ebweru. Oba ffe abali ebweru. Bino bitwetaaga okumanya. Ground yeetaaga finances. Noti nti kukuwa kakadde bukadde 10 oyagala toyagala bw'oba ogenda okwogera n'abantu ojja kwetaaga y'amazzi ag'okunywa. Abamu bava wala ojja kwetaaga yatisika soda newankubadde ogenda babuulira ku nkyukakyuka. Omuntu eyali akoze ku kye bayita mobilization mu byalo ne mu Uganda kyenjogerako okitegeera. Ojja kwetaagayo ka facilitation akatono nti bwe banajja obaweeyo 2 oba 10 lubazzeeyo bafune moral. Ebyo nabina mulina obiteeka mu mutwe. Ekirala okugoba na kyemalira, it is an investment. Bw'oba oyagala obuyinza olina okuinvestinga. Bwe tuba twetaaga power, we have to invest everything as possible kye tuyina. Because tetugenda kufuna buyinza on a silver plate. We are not going to get
everything olaba ne Uganda eno giraba abagenda okuleeta enkyukakyuka oyinza n'okwewunyanga bajja n'okuba batono nnyo kubanga bannayuganda be bantu abaagala ekintu ekimaze okukumwamu bo ne beeyongera bwongezi kati twetaaga okukwipinga abo abagenda okukola ekkubo be bayita funguwa barabara awo beetaaga okuba nga already bamanye ekyokukola bali at least facilitated abo bateekawo embeera bano abasigadde bagoberera bugoberezi kubanga munnayuganda ye kwegamba buli ekijja kirabanga kinyumo kati twetaaga bano abaggulawo bafunguwa barabara abagenda okuga nti kaakati kitandise awo bwe mulina okunoonya mubanoonyezaawa one mubanoonyezamu abo abali disgruntled abatalina kye bafiirwa naye omuntu alina omulimu alina ka bizinesi alina akadaala ke e Uganda abo musookemu bwe kiba kyetaagisa mubaleke gavumenti ye neetukalakata ebwongeza emisolo bajja kujja bokkaboka naye tukwate buli obusungu already obuli kyamukeete byobo twongeremu bano abakyawoza simanyi nkyavuga emmotoka yange nkyavugayo gavumenti eno naye tuyambye ina engeri gyebanyizeemu kati ebyo tulina okubya identifyinga namwe abali mu diaspora toleka mulimu n'ogulekera gurawundi tandikira ewuufu naye abaana bo 5 bwe bati 1 2 3 4 5 bwe bati ba empowering bawe ekyokukola babuulire bagende basomesa abalala gwe kankubulira ekintu kimu okimanyi nti abantu nga 20 basobola okudisorganizinga constituency namba bano abasajja ne balowooza nti oba constituency yonna yeyimuse abantu nga 10 oba 8 ate abo kasita bagikyankalanye olwedde buli kimu kiba kikyankalanye kukeera bugezi kumajaga nti kakati leero tewali kigenda kutambula abo kati tuzimbe bino ebyokujja ano ne tuwerega eminywa buli omu n'ayagala okwogera ono n'ayogera ne bwe tunaayogera naye ng'ebikolwa nabyo tulina okubiteekamu kubanga byonna bitambulira wamu. Talking, it has to be accompanied by actions. Guno omwaka gubeere gwa bikolwa tutabaale eggwanga lino abakulembeze abantu ba bulijjo awe tugenda okumanya ensonga we tugenda okugiggusiza. Bino bye mulimu buli omu simanyize ndi tiimu gundi ebyo tebigasa. Mu Uganda mulimu omuntu nga yalookinga amanyi kimu nti akaluke kajjako mu 7. Kati gwe ategedde nti akaluke tekasobola kujjako mu 7. Kati gwe baako kyokolanga gwe oba omutunuze mu kintu ky'omulaga. Mulimu omuntu nga mu Uganda ye kyasobola okola the only thing she can do oba he can do ne bw'oyogera biki yamanyi kimu nze njagenda kulonda that is what I know. Ebisigadde simanyi. Kati olina okwa-identifyinga bali abali willing. Ate bwe mmala okuba identifyinga muba nurturing. Bwe kiba kyetaagisa mubajjemu mubatwale somewhere bafune ku kye bayita basic education oba basic training. Ebyo ebintu babikola. Kwata abaana bo super abaana bomanyi nti bali super bateekemu oba mubateekamu kasente oba facilitation bagende babasomeseeko. Because omuntu afunye ku idea ewantu awalala kiba kyangu nnyo okukola ki okugireeta n'agimplement kisoboka. Kisoboka. Kati guno omwaka tu identifying and we can do it. Nabagamba tulina advantage, time is on our side. Abantu batuwagira ne bwe tukola bintu bifaanana bitya we have support. Gwe banne singa tetwalina support y'abantu singa tetukyalina maanyi googera. Naye otuula mu bantu ne bagamba nze bannange Bobi Wine akoze mukoze bannaye ground emenya ng'olaba owaayo buli kimu naye ng'otunuulira abantu balinganga abatafaayo kyokka nga baavu. Era bw'oba toyina mutima mugumu oyinza okutunira bannayuganda n'ogaana naye bano ani yabaloga n'ate mwana wattu abo tebakuwanga kifaananyi nti ne Uganda yonna bweri. Mulimu omwana nga ne bw'omugamba nti akugamba n'okuga nti nze bweba bya serious tugende oba naafa oba siife naye njagala Uganda kukyuka. They are there. It's all about identifying them. First of all bannayuganda ebintu byebaagala si bingi. One, it is recognition. Waliwo omuntu ali willing ogenda ku street nga bw'ona amurecognizinga nti weebala omulimu. Ate no bayine Katonda atuyambye nti abantu abasinga abateekawo omubiri munaye tebaagala bingi. The words of encouragement. N'omanya nti ono akoze kano n'omusiimako. They do.
muve ku bana abamu ab'ekibuga wano abayiga ssente Shegera naye abaana mwebali ng'ayambala akakofiira wakati mu bantu nga bajjudde NRM. Abaana bali mu byalo eyo, abaana bali wabweru w'ekibuga eyo, ng'omwana omulimu gwe yapatana gwa kubuulira njiri yakyukakyuka nga tewali n'amusasula. Ekirala tutandika okwempawalinga ebitundu gye tuba tugenze. Ti singa tufuna abagenyi okuva e Kampala ku kitebe ne bagenda mu kitundu katugezenga Busoga, baleke Busoga ehandolinga ensonga za Busoga. Singa tuba tugenze mu kitundu katugeze Mbale babe empowering so that abe Kampala bwe bajja teba overshadowinga bantu ba mu kitundu ekyo, kubanga abantu abamu bayina entondo. Muntu ajja kubeerawo nga wiki namba planinga amanyi bagenda kujja president agenda kujja katugeze agenda kujja Mbale. Kati ate timu eneze kuva Mbale ne yagala overshadowing omukolo gw'abaana abo kibaluma. Kati abaana abo mbateeke mu confidence nti abakulembeze bazze, let them handle everything. Bwana avaawo agenda kubeera motivated agambe ne banne nti olabye leero nze mbadde in charge. Nabagamba obuntu obutonotono obwo mubujerega naye buli important nnyo. Omuntu obwo bu thank you bane mwebale goza lwaki president Kyagulanyi akya yebaza n'ogamba n'olabanga aganti bane diaspora mwebale bana Uganda mwebale okalabanga akatono naye kanene gwe kugwo okalabanga akatalimu naye kanene. Bwanga bagenda gatoyinaamu ne bakulabanga onywa nabo kyayi. Abakulembeze abamu kati mwafuuka bagagga nnyo tinewe gye wali oli akatogoto kyalyayo kati onaategera otya ebizibu by'abantu. Onaagamba otya omwana okugenda ku street nga n'akatogo ke mwali mulya mwenna tokyakalya naye. Wagula emmotoka otunula eri ye wagitintinga black. Mulina okuddayo mu bantu. Let people feel that you are part of them. Don't detach yourself from the society. Aba abantu be bakama baffe. Yasobola okukweka, yasobola okuwa amazzi, yasobola okuwa ekikomando, tuddeyo abaana ba geta abo gye twava tubabeeremu. Bw'owulira abaana nga bagamba nti munnayo mukulu bwe yalinnya abakulu bwe baalinnya tebakyatubeeramu, funa akadde nti mwalabye president nga tutandika omwaka mwabamu temwategeera message. Ne president okeera ku makya. President yokera kumacha nagenda ku street abaana be mulaba ku street be baana abasobola oteekawo embeera. Katugezenga president yakwatiddwa nga waliwo ekyokukyusa. Trust me. Gwe wenna yali abadde konge enjala ekuluma omuntu n'akuleetera ekyokulya ng'obadde owulira enjala ekuluma ogenda nakufa, oyo omuntu tosobola kumwerabira. Ne bwe kiba kyetaaga kuyiwawo mubiri osobola oguyiwawo. Waliwo ebintu bingi nnyo bye mulina okukopa ku musajja oyo Kyagulanyi. Oyo Kyagulanyi akimanyi nti abaana abasobola okukyusa eggwanga bali ku street. Kati naffe tumukoppeko mu bitundu gye tubeera abo abaana abali ku street tubengeejinga ennyo kubanga bamanyi ebintu bingi. Ye mwana asobola okuyimya mu luguudo naga nti emmotoka tegenda kutambula n'etatambula. Naye togenda kujjayo bano bannasoma. Bano basimanyi ndi mu ofiisi nedda. Abo abantu tubengeejinge mu nsi yonna beeba abantu abaleeta enkyukakyuka. It's all about understanding them n'okubabeeramu. Abo be baleeta enkyukakyuka oyo yabeera wali naga nti tuganye. This time to engaging ennyo abantu abantu ba bulijjo abo ba street kids abo abaana ba geta abo. Oshegere ate buli mwaka tubeeko kye tuyiga. Buli we tulemererwa tutuule wansi twebuuze lwaki tulemereddwa. Kati guno omwaka twagala tukwate diaspora community era njagala kwogera mbasaba busabi guno omwaka tuongeremu amaanyi diaspora. Bwe tubanga luli tubadde twekalakaasiza ku 10% oba 20 ku luno tushootinge until 80%. Kubanga buli lunaku gye tukoma okukola ekyo this government is not scoring. Kubanga government ya Museveni tekyali fully recognized. Abasajja batwetezeeko bwetezi. Oshegede buli muntu kikukakatako. Toyina kujja Kampala kulaga nti weekalakaasizza yonna gye oli. Making sure nti bawulira your presence nti gy'oli. Tukisobola. We can do it very well. Nze mbabuulira. Olaba abasajja ba Sechu ba Museveni baaswadde kubanga babadde balina enteekateeka ey'okulemesa eyo press conference.
naye olw'okuba nabo kati batandise okuyiga nti singa bagiremesezza twandibadde tusikowalinga. Kati tulina advantage naddala ffe abaagala enkyukakyuka nti Museveni tumutadde ku kisenge bwe tuti nga bw'akeera ku makya n'atukwata tasikowalinga, bw'atuleka tasikowalinga. Now this is the right time. Kyandibadde kizibu nnyo nga Museveni akyayina bannayuganda abasinga nga bamukkiririzaamu, abadde ajja kukola byonna by'ayagala. Segende naye tulina advantage nti bw'atukwata n'atuyimiriza tafunamu, bw'atukkiriza ne tutambula tafunamu. Wali ofunyewo omukisa bwe gutyo ti olwaleero campaign gye tuba tuddako bwe kiba kyetaagisa ku re-energizing country tour tugitandike. Ate ku luno tugikyuseemu, ku luno tugikyuseemu. Tulina advantage nti gavumenti eno ne bwekera ku makya negamba nti nuupu yabayeekera tesobola kukitunda mu bantu. Otegedde ekirala njagala kusaba bakomrade, kino mbasaba busabye omuntu ategeera. Buli lwe mubeera nga mu struggle erwanyisa na kyemalira, togezangako no owuninga ekintu kyonna newankubadde obadde okikoze oba okimanyi. Tulina obuzibu bw'Abaganda baffe balowooza nti bajja kuwabula ate ne boonoona. Gwe n'oba olina kye wawulidde somewhere, naye n'olabanga gavumenti ya Museveni ate ekituteekako, gwe toba musiru nnyo ate kujja ate nawe n'ogiwabula. Mbwe ate your aim is baddiza ebintu byabwe. Okeera otya ku makya n'odifendinga gavumenti ya Museveni ng'ate oli munaakyukakyuka. Mbwe ekyo yadde kale si wandi wankyukakyuka naye ekyo sikiwagidde era gavumenti entuufu oli mugwi wa ddalu. Omanyi ky'olwanyisa, omanyi ky'olwanyisa oba kyewayingiramu tokitegeera. Ogyewo amaanyi agawagira gavumenti eno. Yo revolution gy'olimu struggle gy'olimu ogitegeera bulungi oba togitegeera bulungi. Omanyi abantu abamu muli mu revolution eno nga mulimu kinyumo. Ogamba otya muganda wange Kadama family page? Muyige ekintu bwe kiba kikuyiseeko kireke kigende. Ate tojja already tupackages ekintu kigenze ate nojja n'okiyiwamu omunnyo obanga akolera bali. Do you know what we are dealing with? Tufumbye emmere yaffe ejjudde bulungi, ekintu kyaffe tukipackages bulungi, omusajja tumundize ekintu ki ate gwojja. Abantu abamu mwefuula abategeera naye nga temutegeera. Omanyi omulimu gwaffe wano mu struggle kusuula gavumenti, si kubeezaako gavumenti even esingodde. Nze sisobola kujja wano nempa gavumenti ya Museveni magezi, ekyo tebakulya ssente. Sigula data wange kuwabula gavumenti ya Museveni. Kubanga sina mmanyi bulungi nti ne wenji wabula tekyalina kyekyusa. Okitegedde baganda bange, omulimu gwange buli lunaku buli lwenzuukuka ku making sure nti bannayuganda abasinga baneegattako gavumenti eno tugisibira akakookolo period. Si kujano musimanyi gavumenti tugiwabula nga ddiro wali ogiwabudde neekola. Kati wano muyina campaign, muyina olutalo lw'endaba, buli muntu ali mu kulwana ne munne. Why are you fighting? Ate mmwe abantu abadde batukunga tugende tukole omulimu nga sina abuso amaanyi ge mukwesanga buli omu alumba munne. Sina balabayo nga muyimirira ku live nga mukola kyenkola nti bannange ffenna musululu moja linki yino njirese ti bannange abakulembeze bana abakungu bagenda kujja buli muntu kola bwoti si balaba. Naye ebyentalo banne buli muntu bulaivu kitegeeza nti mwe mwagala nnyo ebintu ebyekisirudani ebintu abyamagezi. Gwe just imagine ffenna abayina amaloboozi, abayina following nga bwe tugamba, abayina emikutu gy'enkyukakyuka ng'emidumu tugitunuza naamu. Emidumu tuli mu kubanja John Kibalama
emidumu tuli kubanja Olivia Rutaya emidumu gwe just imagine ng'emidumu tuganti bannange akkiriza mu kalulu kirungi naye manya nti akalulu ko kate kajjako mu 7 mu kalulu omwo tusobola okolera mu kino na kino oyina oteekaawo oli naye najja bannange nze siri wa kalulu naye amagezi gempa tutandika okola omulimu guno na guno nti Yesu oyawukanyemu n'oli naye gw'oleese alternative tojja buzinoga nti akalulu sikadda What is your alternative? Bagambi. Then awo tuveewo tugayetika akati weekend tukoze tutya kubanga tubadde tu maintainings. Ekirala abasomesa bafa abalungi. Wano ku social media tetuli ku competition. Competition gijje mu bulamu bwo. You will have a peace of mind. Otulaba fe wano basaba media wano. Nze abantu abakulu bantu kyane banga mu masaba. Tewenyigira nnyo mu bitalo mwenze nakolanga entalo olaba mbeera mu lutalo olaba ndaba entalo z'abantu ne sizoogerako twakula nze kati omulimu gwe nasigaza kukunga abantu aba Twitter aba diaspora abagenda okwekalakaasa deni nayinawo ekintu ekitambula nga kirabisa abasajja bano awompita naye tompita kulwanira ntalo z'abasiru. Sisobola kukeera Museveni ankalakasa emyaka 4 amaze n'okuleeta akakiiko ke lwaki soogera ku kakiiko ako nembulira n'omuntu ali ekaramoja nti if you're thinking that this electoral commission is going to bring change, look at these cadres. Twandibadde kati akasake tukuba byabakama nga ne bw'aba ayita awantu awunya tumaliremu ddala essuubi nti ne bw'oliba ogenze mu kalulu tolina na byabakama kubaako kyayogera. Ashigende ebyo bye tulina concentratingako tulina okuba wano nga tugamba abantu nti banemuforming page kubanga we tulaga page ezizo nazo nezisinga bali muzikwatamu ene yaffe y'amasabo okuva lwe bagikuba strike tulwanye nayo ekomewo wali ku standard we twali nga tusabula ate tujja girwanyisa wano twandibadde kati tweteekateeka njagala okwebaza Katonda nti kati ne TikTok nayo tutandise ogifunza Facebook twagifunza kati njagala tugende ku Twitter bino ebintu byasimanyi tiimu gundi tiimu tebituyamba. What does it help? Tuleete tiimu zezo nga tugenda kudevelopinga mikutu gyaffe gyankyukakyuka tibannaye masaba media abatukiririzamu nti otyo tituteekateeka okutuuka wano tugenda mu constituency bweti tugenda kukola ki titulinayo kagundi ka outreach nti tibannaye mutuweeyo omutwalo 2 3. Let us to building kale ezo tiimu zinga zina kyezikola eziri important naye nga tetuzikozesa kulwana ntalo. Second, tuzikozese tuziteeke ne ku ground zigende zikole outreach. Second, we should believe this. Tuli bantu bakulu. Ochegera. Tuli bantu bakulu kati nze nakula. Nze sikyayomba sikyayina ntalo ate nze wenjogera ku kintu esaba sikibonako. Kati wanakute mu Juliana Kanyomozi waffe ne tumukwata mu katono n'avaayo n'akekema ne tumuvaako. Simple. Ne katogenda kujano ongaye kakati kulumbuye ne sigumalo kisekka ne aviator ne aputopo simanyi neki. I'm beyond that level banange. Uganda erimu milioni 4.5. Ate abantu abo batwagala nnyo okutulabanga message buli omu alina kyakasuka ekitugattako. Kati sigenda kujja wano nzire wano nze ndudde wano tumaze kuva 2016 sina lutalo lwesirabyeko tulwanye ne tweyuza ne twerangira ne tukola ki at the end of the day n'olabanga ate tulina kuddayo ku drawing board kati ebyo si kyabisobola nasigaza entalo zimu gwereeta bulesi nti naamo yatuuse era omulimu gwange ngukola nkyagukola kati tulinze ne summit y'Abachina ejja eyo nayo tugibalule bwetufuna obudde nga tuyingirako mu activism. Njagala okwebaza omwami ali awo London yatuwaayo akasente ka ovolo wamma. Njagala kuwulira nti banne tiimu yaffe waliwo agambye nti I was happy when I saw you in Jinja. Nalike Jinja. Oba wandaba mwaka guli. Kigera
nze nzanya party yange naye party egamba nti ate kunafuya balala siri mu ebyo buli muntu leeta kyoleta ku mmeeza tutandikirawo ti owaye nze ndeese kino sikujja buzi n'oyogera n'ogenda ekirala tuyina ebyokukola bingi tuyina ebyokukola bakomuredi bingi kale ngenda nembalabanga muyina following ennungi following yensobola okukwata nembaako kyenjikozesa ate mwana wattu Bannayuganda bansobera omuntu bw'aba ayogera ebyekisibo abeera ne bafolowa bangi omuntu bw'aba anonooza entalo munnanga abeera n'abamuwagira bangi naye bwe leeta ekyamagezi muyina na kulwana munnange sharinga taginga munnaye mugule stars page eddewo naye ng'ate oyogera byamagezi naye bwe leeta ebyekisibo beba sharinga n'okusharinga ne bataginga ne bagula ne stars egwo osaaga ne Bannayuganda kaye Munnayuganda akwewuunyisa stupidity is part of them, most of them, and they love it. Bine ebyentalo oli asobola n'okujja n'akuwaayiriza kati nze najje nabadde nga ndi ku live oli n'akola post na comment n'agamba Lumbuye yagambye oli wa NRM kati singa nange nabadde musiru n'entandikira awo oshegere nti Lumbuye yabadde ku live ng'akiwandika ali mu comment section yabadde ku live n'agamba Masaba wa NRM kati singa nange byasanze nga bana abalala nga naawe otandika bino bya mbumbumbumbumbumbu tondeetera ebyo tondeetera waliwo yandeetera olutalo namufuumuula emisinde namuga oli mukazi mukulu weewummuzeeko wumuze engalabiyo ndeetera ensonga nga nti mwana badde noonya kalinki kano kagendera ddala wali olabe tuyina abaana baffe bali mukola mulimu gwa Twitter singa mubeereyo ne mugaa nti bannaye olinayo ku baana abakola Twitter mbaweeyo emitwalo 10 egya data let us engage in such things kubanga mulimu abajja bali Uganda tebalina na data ebyo temujja ne tutuka n'okubawa posters. Can you imagine mwe bakomuredi nti tulina bakomuredi kuno bagamba ba struggle naye osobola okumuwa poster ey'okulanga abantu baffe bagende beekalakaasa n'agaana ogiteeka ku peegi ne mwe musaaga n'abantu bano nze singa mbabuulira engeri gye twafoominga mu peegi eno natuukirira ababulogers abasinga ne bagaana nembaga abanne mutugambireko twagala kuteekawo Masaba media page nembawa ne link ne bagaana okuzipostinga kati lumu nembabuuza nali ku live ne ngamba but what do you lose bwo postinga page nga yakyuka mwe mulaba abantu wano ku kamera n'abantu bakyuka abantu balabanga atayagala kumusimanyi kati musimanyi mbwaba alaba ng'ojja muyitako mugabanne ensi yayo nooneka n'esiri wala nefaanana bweti nze tewali muntu yali ampeereza posta nga yakugenda kukola activism bwe mba sigitutadde atiisa omuntu naye wano bazimpeereza nenzikwata nenziweereza babulogaazi bammwabwe muwaanawaana ne bagaana oziteeka ku mikutu gyabwe naye ng'ate zakyukakyuka nga ziri authentic n'omugamba n'omuga nti eno bagenda kwekalakaasa n'agaana ogiteeka why would you kati kambuuze what is your intention in this struggle ogamba oyogera kwongerayo nkyukakyuka naye ate n'ekintu ekyenkyukakyuka tokiwa publicity ate neweekaza munemwekaza nze mbalaba nemwekaza ne mukala bwe muti amaaso naye ng'ate ffe peegi zaffe tezina kubuildinga kutuukaawo kubanga ze page eno bweddayo zino page zaffe zino singa tebazikuba mu strike ffe twali tukola ebintu byaffe kati twetaaga na kwegayiya era kyemmanyi mwatya nnyo abamu ne mugiripotinga naye ate nze mummanyi ffe tuli balwanyi naawe wabaawo omuntu omulwanyi ku social media kuno nze nkuba ekikopo kyange natuukiye abantu bangi tukole programu kuno era njagala okwebaza omusajja ogwe bayita yeekolera nti yajja ne mugamba nti tukoleyo programu n'agamba tutandika ddi abamu kuba mmwe tebaagala alaba mbu wajja wano abaakuwadde oli wamu abaakuyambye
obanze Katonda yankola bulala oba empisa zange endala baneze simanyi kujerega muntu nze olaba abaana bana bakola live ne babeerako abantu babiri atisi entuukayo nenteekayo respect webale nentambula nengenda ne muna abantu beteekako olukungukungu wano ku social media nolowooza oba baani obe baani nze Katonda yankola bulala era yeekolera oyo mumulaba mmwe kye mumulaba musikyali kubanga nze nali mmanyi bwe naamutuukako agenda kundayiza nga bano babuloga bammwe abalala naye bwe tamugamba nimugaa tukole program n'agamba muganda wange tutandika ddi ne tulonkinga program bagiyita palamenti y'omuntu wa wansi era abamu abaginyumirwa mubadde mwebuuza yalagawa tujja kuba tugiddamu njagala tutuuleko olunaku lumu tutuule wano twogeremu wano waliwo gundi tudibetinge and people will be happy ate abalabe baffe tebakyagala tegeera tetuli wano ku competition baganda bange naddala bakola omulimu gwe gumu nga gwe tukola we are not competing here fenna tugezaako okutuusa eddoboozi naffe tulowooza ate tetwasoma bya bufuzi ffe tulowooza nti bwe tuleeta amagezi gaffe it is all about directing mino nga nti muganda wange nakula byogera bwoti naye wano anze mbadde nsuubira tukole bwe tuti naye gwoninda nemala okukola live naawe nojja n'ogukuma kati obwedda olwo abali mu inbox yange entalo ezigenda mu maaso ozoogerako ki ne mbabuuza entalo za naamu yeetulwanyisa nti entalo z'ababuloga bali mu kweyuza konze gw'obwongo obwo bukutuma ki ku bizibu byendaba wano e Uganda nzire kumu abasajja abakulu abalina n'eddata nga nze n'eddata ambula ne munoonya bunoonya nzije mpeereze bannayuganda era njagala okuyita wano okubaga nti olunaku olw'enkya tugenda kusimba bitooke gwe woolaba wonna ekinnya teekawo ekitooke ab'embalala oba olinayo oluguudo ate bw'omala okuteekayo ekitooke kikuba ekifaananyi teeka ku mutimbagano ti wano enkoma tumaze okusimba ebitooke musimbe ebitooke musimbe ebimuli mu binnya bw'omala okusimba making sure nti waliwo omwana akuba akafaananyi mugambe nti bannange wano oluguudo lw'essalaama kitooke kikuze. These engagements are constitutional. Sinalabako nga mutambuza debate bwetyo naye mutambuza buli omu yavumyono. What do you gain from that? Ate obuzibu abamu bwe tubatuukirya tubagambe mulaba mbu tuli baana bato tetulina bannyonnyola naye buladi you cannot go alone. Ate bannayuganda bazibula era akuwanika ekyakukuba mwe temwebuuza ffe tusurvivinze tutya ebbanga lino lyonna kubanga ffe tetuli bapya mu struggle muno ate si bw'otunira bwe twatandika twasigalawo batono abantu abamu bwe baamala ogolooba bwe yafa bakomuledi ne battibwa activism ne bamuvaako tukyalwana nze nabagamba nfiira ku mulimu nga balubu kyesimanyi sikyogera kyempuliddeyo nga nzija mbagamba bwe ndabayo obulimba nga mbagamba bwe ndabayo amazima nga ngaleeta yenze era Katonda yeebale kutuwa masaba midi eno ne VPN ebadde dduse oba mbadde mwagala kunzijjako mundeke empeereze bannayuganda page bagiri bubi bakali bubi bane mbadde wamani na suggestion tugenda kukolayo ka page akalala tugenda kukolayo bakayita batya backup eno tujja kugibeerako naye ne tugenda kukolayo ne ka backup nako tukawagire eno nga tulinda bagitereze bulungi tugina okubeerayo ne ka backup page tuyina okwogera ffe tufiira ku mulimu nga balubu tufiira ku mulimu nga ki nga balubu naye njagala nammwe mubeeko kye mukola bannaye ttiimu zaffe eza diaspora abakulembeze abakola emirimu gya bwannakyewa ttiimu ya Amerika bane nasemba okulaba nga Kabuye Boston mulwadde oba yatereera Tina wherever you are in the US we cannot thank you guys
waliwo omwami muzungu atera okusomesa activism. We thank you very much. Waliwo bannayuganda, waliwo omukyala ali Switzerland. Maama mbadde neerabidde okwebaza. Saagala nkwogera erinnya naye ka message bw'ona akalaba njagala kwebaza. Mukyala we Switzerland oyo muna struggle nnyo. Aina engeri gye twasisinkanyeemu n'abaako bye yantumye oba bye yampadde. Njagala okukwebaza. Mukyala oyo muna struggle nnyo. Lwakuba nti kale yafunamu ebizibu ku lwagundi emu gye yagenda n'akola n'egenda viral. Naye nsaba Katonda atamuggulira amakubo. Atamugumye. Emikwano gyonna bannayuganda abawangalira mu Middle East njagala mumanye nti mmwe mukwatiridde internet eno abasinga. Era njagala basiima emirimu gye mukola gituuka. Abasajja olwaliro tewali muntu ku ground Uganda akkiriza batono nnyo okujjako abali mu system be basobola okutwala ebigambo bya government ya Museveni nti biri serious. Bannayuganda kati baakyawa gavumenti ebyaddala. Naye ng'ekyo kivudde ku ki? Kivudde ku evidence gye mulaga ku mitimbagano. Okwogera kwe mwogera. Kubanga abamu just beesiriwaza. Naye nabo bamanyi. Okujjako ng'oli mugwi wa ddalu. Gwe Omunnayuganda ali eggulawundi. Lwaki wandibadde nti lwaki abali ebweru be boogera? Abali ebweru be boogera kubanga bye balabye eri bye baagala nammwe mulabe. Ekyokubiri tewoogera nti olwokuba tebalina kyakulya. Toloko basimanyi waliwo gwe mpulira ng'agamba nti bali ku free wifi. Tewali kye bayita free wifi. Tekiriwo. Wifi bamusasulira. Ayinza okuba nga ali mu nnyumba ya mukama we naye nga ne mukama we wifi tafuna ya bwerere agisasula. Abamu wifi oyo batema ku musaala gwe. Bw'olaba ng'omuntu ali e Bulaaya ng'ateekamu amaanyi gwali ku ground teekamu times 1 million. Kubanga ate gwali ku ground kikubeerera kizibu nnyo okufuna omutwalo gwe ssente. Ali e Bulaaya alina omulimu nga buli parawa afuna dola ze 5 10. Ne bw'aba kaddaama ng'afuna emitwalo 8 tolina ky'omusinga ekyamazima. Asobola okutetenkanya emitwalo gye 8 naye ekimulwanyisa tayagala akomewo e Uganda nga n'okulya akasente k'alina kwekweka. Ati abaana be yasoma nabo sente buli omu amulindiridde yamukuba oluseke. Balwana okulaba ng'embeera etereera. Kati nammwe abali wano ku ground mubazeemu amaanyi mukole ekintu omulundi gumu. Mukole ekintu omulundi gumu. Baga nti bw'olaba neighbor akukaabirako kati ate olwogena nyine mufu. Njagala okutumirako baganda bange chairman wange awo nkutumiddeko ne mukulu Mukiibi abakola program enyuve nnyo e Uganda mwe namba tumiddeko. Njagala kutumirako muganda wange akola flashlight. Nkutumiddeko webale nnyo omulimu gwokola. Njagala okutumirako ba comrade mwenna abali ku Twitter. Mukyala Irene okoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Mukyala Ramura n'abaana mwenna bwe tuwangaala ba Esther mu Twitter Warrior Demonstration Group mwebale nnyo. Bannanga abantu bakoze ate bakola. Let us keep on doing what we are supposed to do. Tugata amaanyi ago. Ffe tukola kye tusobola okukola. Mukwano gwange Sewungu Patricia akyali eyo ku Kicuba naye ajja kudda essaawa yonna. Baganda bange ab'oku Kyoto mukomeewo tutambuze ensonga. Mukomeewo tutambuze ensonga. Muveeyo gye mwalaga tuddeyo tutambuze. Wano we twetaaga buli muntu aleete kyasobola. Mwabatiimu Kimbugwe muve mu bintu by'okulogoota nambu musomesa federo nga federo gy'osomesa wano e Uganda omuntu akutunulira kyamuli. Mumale obudde nga musomesa abantu activism. Tuddeyo mu institutions ndowooza enteekateeka muziwulidde. Lunaku lwanca buli Munnayuganda ali ready okulaba nga kino kikolebwa ate nga kiggwa tusobole okununula eggwanga lyaffe, tusobole okununula Uganda eno. Obuvunaanyizibwa bubwo nange ffe tuvunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo kununula eggwanga Uganda. Nolwekyo bwe kye tukola tukikole nga tumanye ensi eno yaffe era tugitegeka
lw'abaana baffe n'abazzukulu ensi kuba n'ensi gye balisanga gye baliwangaaliramu nga wamma nteeketeeke bulungi. Kati nno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yalangiridde olunaku lwankya nga 18 omwezi ogwa January 2024 ffenna tukitukakatako okulaba nga tugenda twekalakaase buli w'osanga ekinnya mu luguudo, Simba Ebitoke, Simba Ejjuuni, Simba Emmwanyi, Simba Mwogo, Simba Ekikajjo, Simba kyonna tugenda kukitandika mpola mpola paka tunalaba ng'ensi eno eteredde nga tugobe nakimala gino Kaguta Museveni buli so tutambulira obulungi. Kale byebyo ebyaleero mbaagala nnyo Omukama atunasaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo bataayi mweraba.